Lugendo lw'endongo lujja lutya lutandika tutyo lw'endongo yagira wamu by that time naina ex wange nga in fact promoting obanga atutumulanya abayimbi bangi ex yaluwa era nina kumwogerako nze simumanyi abamumanyi bamumanyi amulaba tamumanyi Faridah kale negomba abayimbi abangi sijja kugamba nti kale nga n'oyo abamu bamanyi sijja kale Ndawusi otunyonyeddeko wali emabega ojja oyina yali eyakuinspiringa isyo ex n'okuba nti atandika ebiseera bwe ani yali manya ejjawo mu kuyimba musical manager ye yennyini yali Omulangila Ndawusi yali manager yali byonna kwegamba yali damager yali manager damager ekiri yali manager nga amanagingira ddala byonna ekyo ekikwawula ne Ndawusi ekyo kiri private ndoza kintu kyensobola okubayo nenjogera ku mpewo ekyo nakirekera Katonda I believe nti buli muntu alina muntu gwasooka okubeera naye kyensuubira naye gwasooka naye tomuyina bonna boolaba abo bakalayira bandi bonna abaana bali bakyasoma abasinga obungi kati bwe nzanya kigenyaagenya oyo naye ndaba nga mubutuufu mu firimu ate ntandika olw'okwegomba naye nga nno nga nvudde okuba nti nga ndi movie industry ye Uganda I would definitely be part of the Nollywood Nigeria so ndoza nange ntandika okwezuula mu kigenyaagenya awo nfuna chance endala waliwo nina mukama wange kangambe manager wange omu like before he was my manager Ebyama mu Nigeria abadde wano mu Uganda for a longer time I inviting stars they were like 5 mwali Clario Chikura mwalimu Zak Oji mwalimu one of the best DOP director of photography mu Nigeria Solomon Factory Solomon yakola kino omwali Nigeria omusajja asana mu chupa ebakoleyo scene nga mulimu omusajja ali mu chupa that guy was part of them ne baja ne Uganda ziwa ne nfuna chance ne featuring mu eyo movie that's olugendo lwange people should know where I came from okutuuka mu Nollywood by the way so when I feel your chance ogenze tujizanyidde wano naina mukasini katono nnyo singa tekogera nyayogera line excuse me you've jumped to the queue like I was a nurse mukama wange jali eri katongole mutongole ne yali mu Sheila Nvanungi bali ninganze nkibera ku chupa nenkola gundi kange bwe katika mukokka yagende Nigeria nga bati uli director najiraba nagamba huishi chokanze saina main role ekyo kingamba n'emijije emitwe bagamaze bampadde katono pita buyisi doesn't matter kyenjagala ndabike nnyo so ne bakuwa katono you do it cool kwotambulira so kwenda tambulira okwo mukama nanyamba ne banonda bwentyo lugendo lwange bwe lwatuuka nensobola okuva mu wano mu Wugawood nengenda ne Musendala so njaga tutunulire off that kitambula projects z'okola wakati katikati z'ogambe za wano nga tumaze okusamba akaji tumaze okujja z'okola abantu abali abadde bawulira obuwulizi Faridah Ndawusi abakamulaba for the very first time wano ezigamba nti at least nezino zampesa image kyenkugambe ebyo ekyasinga okumpesa image entwala kwegamba ekitufu kiri nti nkyobola nga serabidde bakayimbira okuva ku stage yange kyekyampesa image eyo nemala nenkola ka production akakigenyaagenya kati akubwe kampesa guli omukisa ate nze nkugamba ekyanditira okuba nti abantu bateeka okumanya nzaani Faridah yaani kuva mu kigenya no problem it's okay tuliyo bulungi so tuva ku lugendo lwa art oba ku drama kuba nti omutandika abantu bawadde highlights obengeje watambula olugendo lw'endongo lujja lutya lutandika tutyo lw'endongo yagira wamu by that time naina ex wange nga in fact promoting obanga atutumulanya abayimbi bangi ex yaluwa era nina kumwogerako nze simumanyi abamumanyi bamumanyi amulaba tamumanyi Faridah
kale neegomba abayimbi abangi sijja kugamba nti kale nga n'oyo abamu bamanyi sijja kale Ndawusi kati ngina kulaba nga promoting abayimbi bangi ate ne mbabeera nga nange nkula kyobola ndi mukwano gwa celebrities bangi ate nze seteeka ku muntu but omutima omulungi gwe nnina nkufuna emikwano emirungi neginkuuma nange nenkola ki negikuuma kati so ndowooza nvudde bwe ntyo kati ku bayimbi emikwano gye nali ngandi okumpi ebe neegombanga ntandika okuyimba nyimba nenga okuyimba guno era nate nga nali sikwagala nnyo era nzijukira bwe twabeeranga ku stage mukama wange Aloysius Matofu Joy nga manyi atuza mu group scenes ne tutandika oyimba nga nze mpulira obusungu nekweka eri emabega ngera bambugolera nnyo nga bampuma nnyo nga sangala kuyimba but that's how life moves netandika okuyimba nenyimba akayimba kangaawo ndikatungula akawomeseva nekatambula ondeesa akalaawo ak'emitwalo 5 nengenda okulaba nga kuzanya kwe kunsingira nensigala ku movie nkyali awo okuba n'oluyimba olulala lwendeeta olwa gospel so soon lunatera naye nga kyensinza ekkona lyensinza okugendamu ennyo its acting. So otunyonyoddeko wali emabega ojja oyina yali eyakuinspiringa is your ex n'okuba nti atandika ebiseera bwani yali manya ejjawo mu kuyimba musical manager ye yennyini yali Omulangira Ndawusi yali manager yali byonna kwegamba yali damager yali manager damager ekiri yali manager nga amanagingira ddala byonna ekyekikwawula ne Ndawusi ekyo kiri private ndoza kintu kyensobola okubayo nenjogera ku mpewo ekyo nakirekera Katonda. I believe nti buli muntu alina muntu gwasooka okubeera naye kyensuubira naye gwasooka naye tomuyina you moved on so era nkimanyi nti ebbanga ddene lyeryo myaka twogerera mu 10 emabega since but ndowooza engeri yali etandika nti nali mwana muto, that's the truth. I was so young naye sikyagamba nti era nibyobange yatayina naye tasobola kuvaayo lwakuba bibeerawo omuntu asobola okwogeza ebintu obusungu naye nga ate abantu bakiraba nti it's all a lie so bintu byabeera bubeezi netwesanga ndowooza munange nga twawukanye naye nze ndowooza nti bwe natandika okuba nga ngenza oba okuzannya eri movies you became busy ndowooza nembeeramu busy so kati nimunyera kibyemu ku bisembayo ku ekyo abantu bagamba omanyi abantu abatali wakati wabaagalana bateekawo ebigambo n'okuteekawo ebintu ebingi bayingesa ebigambo bingi bijja butamu abantu bagamba Faridah you are expensive, you are extravagant, wali mukazi wa beeyi nnyo okuva okwawukanako n'Omulangira Ndawusi. I don't think so. People they can criticize, they can talk. Era tewali muntu atayagala kulabika bulungi nomali ng'omuntu ng'era ng'oli celebrity mu category yonna gy'ovaamu tewali muntu atayagala kulabika bulungi ziwa oyagala okulabika obubi. So tukkirize Faridah Ndawusi you are expensive. I'm not. I'm just normal. Ng'omukyala yenna bw'anaabeera ti omukazi yenna oba omuntu yenna kabe musajja nti bw'onaaba ovaayo neweesiiga ku lotion oba neweesiiga ekizigo newekuba ka makeup enjala abantu bonna tukola enjala lipstick you know so sisobola kubeeraawo munnange nga bwe nvudde mu kinabiro n'entambula nga tinja kujja mbere mu maaso ga kamera. So we mwawukana erinnya olisigaza lwaki abasinga balani balowooza bali comfortable kubanga okyusa erinnya lwaki ebye bakwatirako? I wonder why. Ate n'erinnya eryo lyange erya Ndawusi Faridah Ndawusi kati katugambe nti erinnya lyenkuze eryo erinnya lya Faridah Ndawusi singa mbadde neeyita nti Omulangira Ndawusi awo twandigayo nti erinnya lya Mulangira Ndawusi but we talking about Faridah Ndawusi that means nti eryo linnya lyange erya ssente erya showbiz. Yes, yes, show business. So I think do you still talk? Wasembayo kwogera ku kodi naye how many years? 2 days or 3 no lensonga nti tulina omwana. Okay, I understand. So omwana atugatta and si muntu mubi, muntu w'abantu, muntu w'abaana, so ayagala abaana. Okay. So relationship esobola obeerawo kyekyokwogeraako ku mwana because he moved on and I moved on as well. Okay, thank you. So Faridah, awo wenyini tuvaayo eyo olabikako ku mpewo za TVM emanyikiddwa nga eri ku Vision Group awo ng'okakkalabya kye otuuka otya ku Vision Group? Era
era ng'omuntu alina talent. I was connected ng'omuntu agamba we need omuntu asobola kino nange ne ŋŋenda mukama nannyamba omulimu ne ngufuna era sigobwangako nti oba genda babiki. They have been good people era banyaniriza anytime nange ngendayo nga wenjagalira era sigobwangako nti lakuba nti olwe movements zange. You're a busy lady. Yes, I'm a busy lady, a busy girl, whatever, a woman, whatever they call it. Are you a slay queen or a slay judge? I'm not a slayer. I'm a normal person. Maybe I slay in my own way. Maybe my own way of acting or other stuff. That's what I can say. But I'm not a slayer. Okay. I'm a normal person. Okay, Faridah, otuka kubukeddawo. How was the working environment as compared, because to acting zeko tubadde mbirala then tuli kubukedde wano. A working environment yakuyisa etya eya TV? Nice bulungi kuba at least nange nainako erinnya lyange somehow. Not somehow, I had my name. So tebakubuulinga nga wonajja ku mulimu wako. I've never been bullied, by the way. They were so loving, teasel. No, nada. That is not true. So banjagala nnyo bambi kyobola bayira nga nkyakwatagana nabo. Era tukyakwatagana nabeera wonga nange walwombeera eyo ziwanga bwobeera eyo. Kati mune nange nfuna omukisa nenga ziwaya wano nange bankyazizaako oba okitegeera. So kati nange buli omu baali baagala okundabako kubeera okuntuukiryako kubeera mikwano gyange. That's why you see nti nina emikwano mingi by the way. Naye obeera n'emikwano mingi kanaawe oli mukwano gwange katugambe. Neddo wabeerawo abokumpi nogamba nti ati waliwo bano abali too close. Bamanyi ebyomunda. Bamanyi ab'omunda but nze ndi muntu w'abantu. Tutunulira ku Vision Group awo okola show ki? Nali nkola behind the scenes of movie making and video making. Nkukwata n'enkulaba okuva mu audio buli wantu naba kwambala tusetinze tutya abantu balabe ya mtu alaba atya. Yes, mtu abe tunatya before the camera lights tuzikwata tutya itulaga oluyimba nga luwedde. That's my program. It's still mine. It's still my concept. There. So omala obanga ki okuva oba ovaawo ddi? When do you leave Vision Group? Sinnaba nkyaliwo. Contract ekyaliko? Sijja kwogera nnyo byange between bo nabo naye nga nkyaliwo. So katera kubanga nkyaliwo. Okay, njagala tutunulire olugendo off TV tulabye kati TV, tulabye okuyimba, tulabye Faridah Ndawusi ng'atandika okuzanya mu bakayimbira. So kati tutunulire wano olugendo lwo obadde kuki oba oli kuki? Mu COVID-19. Mu COVID nga te COVID ta 19 yandi bali 22. Ati atandika omanyi 19 wansonga kamanyika katandika mu December November December China. Okay, kwekitegeeza kyovola bakalina 19 gwali ate mwaka guwedde kati fe tukabuukire no nenga bo bamanya amazima tikali kabali mu December. Okay. Mu butuufu lockdown tebadde nyangu. Naye nsaba bannayuganda bannange tugume tukikwase mukama kubanga ne life naye tujagala obulamu tubwagala bwe tunaagamba nti ate tuleme okugondera amateeka g'omukulembeze awo tuba tetukola. So tugendere ku biragiro bannange mwebale nnyo ate ononsonyiwa mpiseewoko but katwebaza abantu bonna abasobodde okwekuuma abasobodde okubeerawo mu mbeera yonna ate n'abatuwadde ebyokulya. Naye COVID-19 enakyenjigiriza first of all sali muntu wakubeera waka nakubeera n'abantu bange naye bw'obeera waka omwana oyinza okuba nga tomanyi nnyo mbeera zonna z'abantu b'obeera nabo but the way you get close to them obategeera n'obawabula naawe n'owabulwa kuba siga nti omwana yekka yalina okuwabula. So n'omukubeera ewaka mukozesa obwongo bwange namano sinza kubeera wano nga ntudde shows bazitugana kubanga era nange tubeera mu public. Msobodde okuwandika mu production eya COVID-19 nga ntunulidde faces eze Uganda wano kubanga luno olugendo terubadde lwangu. The lockdown ekwatiramu abantu bonna kuva mu America tetutte ani nsi ki abantu bayiseemu embeera bweri akawuka ako kajja katya tuyina kakola katya kugamba lero olugendo lwe tutagenda kwerabira mu nsi muno. So kakati ngenda kwanga mpita mu bannanga aba Nigeria pita okuva abalaba okuva mu Tanzania okuva mu Zambia okuva Rwanda like it's an international movie.
so far ntambudde nga ndinga mugadde nga bisatu for now. Project gy'onyumiza erabika nga it is very big budget project. Ani afunding? Nange nina we natandiseeko ekitono so mpita abantu abali ne webagamba nti kakati aba Star TV bajje tusobola okugikola. It's something that kijja okutwala ensi yonna tajja kwerabirwa ati kyetusobola okufunamu abali eyo nanga ali reading agamba no Faridah nze nsobola okufundinga, let's work together. Ekyo nakyo nkirinze. So Faridah project eno gy'otandise oyina ekibiina oba oyina just oyina film house eyiyo oba oyina ekibiina nga kyokoze eky'abaana kuba emirimu but njagala tusooke tutunuulire film house eno gy'otandise esangibwawa film house gyogenda okuba nti wano wootandise because njagala tutunuulire omuntu wakitandika kiba n'amakanda nga tonnafuluma agenda kuba ng'ozannye ewantu tusangibwawa. Nze ng'omuntu ofisi zange ziri ku Ntebe Road around Freedom City naye wano wonsanze right now ndi mu shooting. Tukusanze ku location ku set onsanze namuscod ne munange Mutebi Farouk. Time yaffe mu kyokugimala nga twebase tuli mu like we shooting goodies zaffe za YouTube. At least episodes zaffe za YouTube zibeere nga ziruningibwa mufo kyokubeera nga tuli ewaka nga tuwasting a time. So ene nyumba already yasangibwawo sigamba tubajja tuga nti twamenya amateeka naye eno movie house already yakolaki yasangibwawo munange akikakalabya ye Mutebi Farouk. So we are here tuli mukola productions affair like normal productions that like movies that we tuba tuvudde mu covid already bazigenda bugenzi mu market then n'okubanga tukola emirimu gyaffe ya YouTube. Kasiti yaffe erimu abantu nga bameka? Weerawo abantu abo babaamu twetaagayo abalala we wabaawo omukisa? Kyalina abantu abala of course beneetaaga however already nina abantu bangi naye olw'okuba nti niwo munange okulakulanya ebitone byabo bonnyini kati nga nange kubanga sobola goba muntu kubanga nange nava wala anti ate era nkyakiriko sikiwummuzangako so mkyayagala abantu abala they can still come. Boyagala okwogera nange like to contact me ogenda ku Instagram otekamu Princess Faridah Ndawusi ogenda ku Facebook nina pages nyingi but personally ogenda ku Princess Faridah Ndawusi another main page Princess Faridah Ndawusi page kidamu Princess Faridah Ndawusi page Instagram Princess Faridah Ndawusi YouTube Faridah Ndawusi YouTube channel. Just go Faridah Ndawusi. You subscribe Faridah Ndawusi. So that's how we so netwanga toyengera. Emabega kunga sina okubanga wakyaliyo omukisa gw'abantu okujja. So ayagala yonna ayitaawa anoonya Faridah Ndawusi. Anoonya n'ampandiikira. Auditions gwamanya. Nze mmanya bwe nkikwasaganya. Njaga tutunye Faridah nga sinakuta recently wano emabega kunkulengerako n'omukyala mukwano gwe nyamanyikiddwa nga Zari. Mukwataga mutya ne Zari? Zari tobola nakubuza sire queen sire jajja sire ki wazali abantu bamanyiga sire jajja and she's not even a slave jajja she's so pretty she's still young but abantu be Kampala tebakkiriza abantu be Kampala not all of them but abantu gye bali eyo tina oba ffe twabaki omuntu alabika obulungi omuntu akola ebirungi omuntu asinga abamu bakitwala mu bulala oba tulina nsaalwa naye omuntu aba yajjanga mukama yamuleeta bw'atyo buli omuntu musimira mu ngeri ye gyakola ki gyalimu nti ndooza ekireeta ekyo kituti bagenda nakutumya gwe nalabanga gwe ayeekoza nalabanga gwe omuntu omubi in fact nanga batanjagala bangi naye nze nfukamira nembalekera Katonda. First of all siri muntu ndi down to earth, very down to earth era ndooza abantu badde bakiraba waki ndabye nnyo comments ne buziraba ndebaya Faridah mukwano gwa Rema, Faridah mukwano gwa Zari, Faridah mukwano gwa Nabatanzi, Faridah mukwano gwa Queen, Faridah mukwano gwa munange mukama yankola bwatyo. However, a lot of friends around me. Nze sigenda goba muntu ate nze sigenda nenoonya mikwano wabula twesanga to interact ne tweyagala ate mikwano gyo tetubeera mu lugambo era buli omu kibeerawo ekitugatta tubeerawo okulakulanya talents ate most of them all my friends bali talented so that is me for you
ate ndi mukwano omulungi oguteebuzabuza nina real love in me. You're not a pretender. I'm not a pretender. I don't pretend. If I love you, I love you. If I don't love you, chill me up. You show it off. That is me. For Zari oyo tuvaze ebbanga ndoza we've been friends for a longer time. So kati twafuuka baluganda. In fact, tubadde bamukwano almost 10 or 15 years. Twakulako mu kakilipo ng'akomyewo wano nga tulina premier gye tusubirawo kwotosipa okumulabako teyalabikako. Nga kilipo eyo mulimu gwe, mulimu Zari, mulimu Gulunedi. Tubbire ku Gulunedi yamukwasaganya oba ki? Kati leero kankibategeeze tamukwasaganya. Tembagamba bannanga abantu mutabeerako na mukwano gwe. Gulunedi mukwano gwa Zari. Gulunedi mukwano gwa buli muntu yenna. Anti abantu balowooza alyankulu Gulunedi. Enki. Ennyama. Sebo. Ne bw'abanga Gulunedi mukwano gwa Zari. Whatever it is, it does not matter. They are just friends and tewali kintu kiriwo between them. Zari emutu ayagala like okuyamba abantu. Kati Zari bajja nakola challenge. Nakola olu challenge oba y'omuyimbi yenna. Tekitegeeza nti Zari aba yagadde oyo omuntu. They are just friends kubanga good enough for you get it. Grenade yaliwo nange naliwo. Kati waki tebagamba tete yakwasaganya. Era lwaki mukazi wattu Zari tebagamba nti akwasaganya Grenade. Anti olwa bagamba seka omusoto gwali gukulumyeko olaba omuguwa wekanga. Abambi nedda si bituufu. Just Grenade mukwano gwaffe, all of us. Okay. So lastly, Faridah ngankuta nsaba obubako eri abawagizi bo n'abantu abandagadde okubanga bakufuna accessibility bakufuna batya ebintu byaffe kino okukitambuza tukyalina omukisa gw'okulikulutinga abantu abazanya. Yeah, tukyalina omukisa mungi temujjanga okwo. I hear a lot of things about me. That is me. That is me. Full stop. Full stop. Sigenda kaka muntu anjagala wabula mu abanjagala neyanza nnyo okunjagala mwongera okunjagala nange mbagala nnyo waliwo bemmanyi ne besimanyi. Faridah kati nimwawo kakoma ka full stop wadde okatadde ne kantekewo koma tuyinayo omwami oba waliwo olu boyfriend kuba eri twavaayo? Because I have my guy. He loves me and I love him so much. Can Trust you send shout-outs to him? Just know you know who you are. I'm not going to mention your name, but you know who you are. I truly love you so much. Thanks for being there for me. Thanks for loving me. That's the most important thing. We celebrities, we criticisms. Do you give him time? Because you look to be a busy lady. I give him time, of course. I do. I take and I know quarantine. This quarantine has taught me a lot of stuff. Who is my true friend and who is not. Okay. I'm telling you, musaba buli muntu abadde nange akuba essimu nambuuzaako oli bulungi bannange kyekintu kiveeko nabanga talenta ndeetedde emmere ninga nsobolokera ku makya nawe ne bannange karantini tetwewula waliwo ayina ekigambo Queen Florence ayina omuze naye kaana gwe weta kikantu gwe amanyi okubata bwampita ne tulika nenseka ate karantini tetwawula bambi. Queen Florence, Reverend Namakula, Zari, you are super lady. Vicky na we manyi bambi. Vicky Drummy. Okay. Vicky Drummy, you so you know. Eva, Mutabi Farouk obanga bentia. Richard Mulindo na oli ku omwaba abanfaako. Bantu banji nnyo Alan. Okay. Nkuzemu Alan. You super. Kevin Edward, the Jamaican singer, you're super. That's what I can say. Okay, thank you so much. Okubanga omuchala nagambye she's a multi-talented person. Abyonabi omwana muwala omuchala muzadde muchala alina gwala bakati abalingiza abakonkona ababipinga temutukalubira temutumalira budde airtime na budde abantu bajja tubuze ekiro lwaki mubipinga. Of course iMac iCode the processor nkusaba otwegate ku channel yaffe bagita enkola ya video tuna nendera bagita kasavu kanyama subscribing channel ezo tubenga tukigusa tukyongere but however Star TV kavumbeza mikutu emnyenye gwanga atageja tatambana na MC Ibra no yatageja Ibra nawo okola chama no yanjagala soya asirika Ibra okola chama njibambi abalabi ba Star TV bambi mwongere ali ku kamera
ali ku kamera mwita Oriscat muzanyi musajja muyimbi muzanyi wa film muyimbi actor atenga akuba n'engoma ate abira ne ku kamera okakasa akola ne graphics asobola okuyambako okukolera firimu yo biki graphics na ebisigade so is a graphics designer animator ajja kulaga ku mirimu gye jakola nga tuvudde wano ku kamera ajja kulaba gosima oba nedda. I have my new channel. It's just a new channel. Without you guys tesobola kutambula. Let's hold hands together. Tuwe mukapeera pati tugifunye eri ebisigade tuwe mukapeera Faridah. Ngenda kuyimba olimba lwengenda kuyimba sirange nerino ngenda kuluyimba olwa manyi Katonda nkoledde ebintu bingi olazipako ka mu Nigeria bamuyita Prosper Chinywe yayimba ebezina chukuno so wagiri gusubugi yalala kiya kiye wanemo kiyeseike Simana cha kuongera kitegeeza nti Mukama Katonda nti gwasinga byonna onkoledde ebintu bingi wotali Mukama. So that's what I can say. Dear Lord, I thank you so much. I thank you so much for who I am. Bise mu bingi nnyo ebitali akawanvu n'akaguba byogera batya akawanvu obwonvu whatever they call it mbagamba mwagale nnyo Mukama. I love you guys. Okay, thank you so much to subscribing to Chongere. I Makaiko Koa, the processor Rupi, Tata the one and only Myla Macklin, the one and only Mwala wango mwat sibera naye mbera bwetu wetambula. Of course ba superstar tuzala ne ba superstar to babira nabana stage. Ate babira ate tabera ina bana banje. So wetu tubadde ne yanzanyo tujja mufuna more so because tujafuna akale tumukyali for behind the scenes nga shooting tugeze kukubanga tuba wachichali emabega tutumule talent akuba she's someone who is employing people okufuna emirimu n'okusporting a talent manager so kitegeeza tujja kumuwa obudde twongere okusporting a talent before we go sorry abantu bagamba abazanyi ba firimu bazibu basasuza abantu sente buli mulimu gwonna gubeera n'amateeka gaayo kati nze bujja n'ongamba nti okubeera part of me nsaba kino nekino nti kitegeeza mbasibba muntu mba nina okutwala obudde nange nkuyigirize obudde obwo okuyigiza olw'ebibeera byetaagisa okuyigiriza yes obudde nabiki we tuli tuyinza okuba tupangisaawo abalina rumors you are wrong. Okay, mbeyanza mwebale kubanga musubscribe nga tukyongereyo paati tutugifuna mu maaso nga nkunyonyodde abadde Faridah Ndawusi Princess Faridah Ndawusi nkize mu princess full stop mbagala nnyo laja upon yourself we sign out Oriscat ku camera si ku mic this time.